okubala era akagenda okukulira ensonga eno ey'okubala abantu mu ggwanga mu 2023 era nga okubala kuno kugenda kubeera nga kulimu Ministry ya Finance, kulimu abakulira ebyokubalirira abantu aba UBOS ne Ministry eya Office of the Prime Minister. Tubere nga tukolera wamu tulabe nti ekintu kino kigenda mu maaso ng'era ensonga eno ey'okubala abantu erigenda kutuyamba okubeera nti tuteekateeka abantu baffe naddala abo abatasobola kubalibwa nga tuli mu the parish development model, mulimu betutaafuna, mulimu abantu abamu nga balemu okubalibwa ne tubeera nga tetufunye enteekateeka nnungi. So bwe tutandiika olwaleero okuteekateeka kuno okuliwo tusobole okulaba nti tubafuna, tubategeere, basobole okubeera nga tusobola okubateekerateekera. Oba tumanyi muwendo gw'abantu b'olina tosobola kubateekerateekera. So kyekyo ekiriwo olwaleero tugenda na kuva wano tugende mu National Development Plan 4 tuvudde mu 3. Ebyo byonna okubikola tulina okutegeera abantu be tulina. Ogenda okulaba nga mugenda okutuuka mu districts ezimu nga baziwadde ssente ntono nnyo nga temumanyi bantu balimu, ezimu nga babawadde ssente empitirivu nnyo ng'era lwakuba nti abantu abalimu bayinza okuba nga waliwo obutali kubalibwa bulungi. So y'ensonga lwaki abantu babalibwa, era abantu bano mu Uganda babalibwa every after 10 years tugenda mu census. Kati eno census gye tugendamu ekisookera ddala egenda kubeera digital ng'egenda kutuyamba okubeera nti ekapturinga buli kifa ku muntu era nga kikuyamba okwidentifying omuntu oba omwagalidde wonna oba okutegeera amaka ge wegali mu bwangu ddala ng'obadde omwetaaga. So lunaku luno olwaleero omukolo guno bwe gunaamala gujja kutongozebwa ne His Excellency the President of the Republic of Uganda agutongoze gubeere nga kugenda mu maaso era okubalibwa kuno kugenda kukolebwa mu August 2023. Abantu abatagala kwewandiisa tugenda tubasaba bewandiise kubanga teriyagenda kuwa ssente okujja okwewandiisa. Okwewandiisa beere buvunaanyizibwa bwo kubanga bw'ono oba oganye okwewandiisa gwe weekotogera wekka. Bw'oba teweewandisizza ebikufaako nga tebimanyiddwa era gw'ogenda okusigala ng'obonaabona kubanga wano bwe twali tugamba abantu nti beewandiise bafune IDs abamu baagaana. Kati olwaleero omuntu oba olina ky'oyagala omulimu gwonna okukolebwako bakugamba leeta nini namba, njagala genda bweru leeta nini namba nga togirina. So nkuba omulanga abaali kwolwo nga bayise mu mbeera eyo this time temukikola, muveeyo mujje mwewandiise kubanga kigenda kuyamba gwe. Ojja kutuuka ogenda mu ddwaliro nga bakubuuza zip code kubanga kati bigenda kubeerako ng'ogamba sigirina tebagenda kujjanjaba. So kigenda kuyamba gwe. Njagala kubuulira bonna abali eyo ebbali essaawa y'okubala bw'etuuka beera mu nnyumba yo bakubale osobole okufuna information government gye ngenda okukozesa okubeera nga ekuwa services. Gulu ye Prime Minister wa Uganda era nga yakakulira kalimu ministries endala like Ministry of Finance, tulina Ministry of Defense, tulina Ministry ya Gender, tulina Ministry ya Local Government, tulina Ministry ya Health, Ministry of Agriculture ne ministry endala nyingi eziriwo wano nga National Guidance ICT, Ministry of Education, Ministry of Lands, Housing and Urban Development, njogedde ne local government ne UBOS bonna bali mu nsonga eno. Ensonga y'ensimbi